Minisitule y'amasanyalaze n'ebyobugagga ebyensibo evuddeyo n'egumya bannayuganda ku nsonga y'amafuta n'egamba nti gano mu ggwanga mwegali agamala era nti tegagenda kufuuka gakekwa newankubadde ng'ensi yonna egenze esoomoozebwa n'amafuta gano olw'embeera y'olutalo lwabalukawo mu kyono kya Buwarabu. Bino byogeddwa omuteesiteesi omukulu wa Minisitule y'amasanyalaze n'ebyobugagga ebyensibo Yinginiya Irene Bateebe ng'asinzidde ku ssengejjero ly'amalyo ga gavumenti mu Kampala. Agamala ekyo tukikakasizza nga bwe ngambye tukola ne UNOC ne partner wa UNOC Vito okulaba nti no amafuta tuganoonya buli wamu mu ensi okulaba nti no gabeera wonera weegali. Orders zaffe okugenda paka nga mu June July ezo zonna tumanyi nti no zijja amafuta go weegali naye bbeeyi gye tunaabeera nga tutunuulira wamu ne bannayuganda. Ono ategeezza nti olw'embeera eno eriwo mu nsi eviiriddeko emiwendo gy'amafuta okulinnya ku katale k'ensi yonna ne kyongera ne ku nsimbi ezitambuza amafuta gano okutuuka kuno, ekintu ky'agamba nti kyolekedde okwongera amafuta okukyukamu mu miwendo. Tinno tubadde nga tugula amafuta nga gataddibwa ku bbeeyi nga olutalo nga terunatandika luno olutalo olwa Iran olwatandika nga mu February guno omwaka. Bateebe kyokka agambye nti gavumenti ng'eyita mu kampuni ya UNOCO etaddewo enkola ez'enjawulo okukakasa nti amafuta gakuumibwa bulungi era n'akinoganyanga gano bwe gagenda okwongera okuyingizibwa okuva ebweru okusobola okwewala ebbula lyago. Emyezi ena eyiseewo kati tutandise okuleeta amafuta ku bbeeyi nga olutalo lwamala okutandika. Kati awo tujja kulaba nga mulimu ennyongeza entonotono ku bbeeyi y'amafuta ku pump stations, naye nga government tukola ne bano bakampuni partner baffe abatunda amafuta ku petrol stations okulaba nti no ene ebbeeyi tesuka. Ngeri y'emu ono asabye abantu obutagendera ku bitambuzibwa ku mikutu naddala egy'emitimbagano bwe gutuuka ku nsonga y'amafuta baleme okutuuka ku ky'okugabulira ate mu kutya. Kabagayi Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku Racket TV Amalintitire.